okulaba nga bataasa bannayuganda ku bulabe obuva mu kwessuwa amagengere wansi w'omukago ogubataba gu Uganda Alcohol Policy Alliance babadde n'ensisinkano mu kibuga Kampala okulaba engeri gye basobola okukwatizaako ku minisitule y'egavumenti ez'ebitundu ku kuteekesa mu nkola ekiragiro kye yafulumizza ku nkozesa y'omwenge wano mu ggwanga. N'agamba nti tukole bwe tuti emyaka essaawa bwe ziti ffe tukiwagira nnyo. Mu bbaluwa minisita wa gavumenti ez'ebitundu Baramu Barugahara gye yawandiikidde abakulembeze mu gavumenti ez'ebitundu ey'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno ogw'omunaana yabalagidde okukwasisa ekiragiro kye yeeyisizza ekigaana abaana abatanaweza myaka 18 okubaguza entabaaza bakadde ssaako okukakasa ng'ebbaala teziggulawo ng'essaawa tezinnawera 9 ez'olweggulo mu nnaku ez'okukola so ng'era ono mu kiragiro kye yaweza abantu okukeera okwekeserera obugonja. Abaana abali myaka emito under age batawanyizibwa nga buli omu yeebuuza kiki ekyetaagisa tukole tutya ekyokudibwamu lyeteeka erirambika. Mu nsisinkano y'abatakabanira okulwanyisa obulabe obusibuka ku nguuli basanyukidde ekiragiro kino era ne bagamba nti baludde nga balafuubanira okulaba nga wabeerawo ekikolebwa okutaasa obulamu bw'abantu obufaafaagana olw'okwessuwa amagengere mu ngeri ya kifamukokko. Kakasa ow'ekitiibwa Baramu Barugahara muganda wange tulinaawe ku nsonga y'ekiragiro kyewawadde ekikwata ku nkozesa essaawa. And we run with what the Honorable Minister has given to us, will be able to save our young people. Bano boogedde ku bubenje obuyitiridde ku nguudo ng'obumu busibuka ku mwenge ng'era wano basinzidde okusaba bannayuganda bonna okubeera emabega wa minisita Balamu ku nsonga eno ey'okulambika enkozesa y'omwenge. It's a cost. In terms of those who have lost beloved ones and are leaving out the orphans, the widows, it's a concern. It's a concern for us, especially in terms of transport. Hafsa Rukwata, Commissioner mu Ministry y'ebyobulamu, agamba nti nabo baali baatandika dde okukolagana n'abakulembeze mu disitulikiti ez'enjawulo okulaba nga bakozesa amateeka agaliwo okulungamya ku byennywa y'omwenge era bw'ati akubirizza abatwala zi disitulikiti kaakano okusitukiramu. Banayi districts muveeyo mufunye opportunity ke kano kachansi ke mufunye tukwate nako ke tufunyeewo tutambule nako tujja controllinga abaana baffe abanywa omwenge n'abantu abanywa omwenge nga banywa mu mbeera etali ya buvunaanyizibwa. Minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulamu Dr. Chris Balyomonsi asinzidde wano ne yeebaza minisita Baramu Barugahara olw'ekiragiro kye yayisizza ku mwenge n'agamba nti kuno nabo ng'ab'ebyobulamu kwe kuyaayaana kwabwe bulijjo era n'akinogaanya nti nga bwe bateekateeka nga minisitule y'ebyobulamu okwanja ebbago ly'etteeka mu paalamenti erinaayongera okulungamya ku nkozesa y'omwenge. Twetaaga etteeka ligenda okutuyamba okureguletinga ebikwata ku mwenge kubanga omwenge gwonoona obulamu bwaffe okunywa mu bungi kusobola kwonoona obulamu so etteeka lino lijja kuba lirungi kati minisitule y'ebyobulamu ejja kukolagana ne Alcohol Policy Alliance eno tulabe tuteekeko etteeka tujja kwogera n'ababaka aba paalamenti tulabe nti tuyisaamu etteeka erigenda kuyamba abannayuganda. Ono naye akubiriza bannayuganda okwaniriza kabwefuba ono w'okutaasa obulamu bw'abantu obufaafaaganira mu by'okwessuwa amagengere. Ani akkirizibwa okunywa omwenge kati ng'abaana bato mwagala tukkiriza abaana emyaka 2, 3, 5 okunywa omwenge? Ani yagutunda akola bizinesi amabaala gabeere gagula ssaawa mmeka mwenge ki tukkiriza? Kisaakye Tekla yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire.